Lwasa paka mwena malamusizza. Agitwalabyeko olutambula nti Tavern Kick wagitadde katale. Kituufu Tavern Kick ngitunda. Ekizimbe ekyo nkitunda mu buntu. Yakyusa eddiini nkaluubizibwa kati okubeera nga nze ngiddukanya ate mmanjibwa erina ebbanja. Ddiini sijjekwasa nnyo naye ntunda kizimbe. Ebbanja likuyenze. Banka emmanja pulezidenti yali asazeewo ansasulire naye simanyi kyamutuukako n'ebyo ndibimanya oluvannyuma naye Tavern Kick ngitunda nsobole okusasula banka. Kiriwo ekiti buli omu amanyi engeri gy'addukanyamu bizinensi ze. Kati bizinensi ya kiraabu bayinza oba tebasobola giddukanya nzibu si nnyangu naye abali mu kiti ekyo mbatuukiridde mbasaba mujje munyambe mugule ekizimbe. Kitegeeza Omunnayuganda yenna alina ssente asobola okutuukirira. Yenna. Aje ebbanja lyo lyasengibwa mu ssente nga mmeka? Ebbanja liryowanga mu 600 eyo wammeka simanyi. Simanyi we zituuse kati. Munne bw'oba oddukanya bizinensi waliwo oluusi ebikukwata. Kati ate we neewolera COVID we yayingirira. Okitegeera? COVID kuva mu COVID bye bizibu bye ndatuukamu. Banamasaka bajjanga ne banywa nga tebasasula. Nembeera mu buzibu bunene nnyo. Kitegeeza bannamasaka be bakusuula mu bizibu bino byonna. Beebamu. Pulezidenti yansuubiza munnange. Pulezidenti yansuubiza olunaku lwe twali tuggulawo muzikiti Lwengo. Yansuubiza bbanja oddimala nampa ne minisita nanga nti oyo tugende e Kampala agenda kukumalira ebbanja lyo. Nensanyuka olusanyuka n'oli olulabye. Naye we byakoma saamanya. Ekikulu ekintunza ebintu ebyo nina ebirwadde byennyingirira nga sukaali, puresha, ebintunza nejjanjabe ndi ku ssente zange nga ndi mulamu.